Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde akulira ebyokwerinda bya pulezidenti w'ekibiina ki NUP Eddie Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe yawambibwa n'ateekebwa mu mmotoka eyakazibwako erya drone ne munne omulala bwe yali ava mu bitundu by'e Mukono. Okuva olwo bannakibiina n'abooluganda lwa Eddie Mutwe bazze beewundaganya wa omuntu waabwe gy'ayinza okuba okutuusa olunaku lw'eggulo. Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ate nga mutabani wa mukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba bwe yatadde ekifaananyi kya Eddie Mutwe ku mukutu gwa X edda eyayitibwanga Twitter. Ono yabadde ekifaananyi akiwerekezaako ebigambo ebiraga okwewaana nga Eddie bw'ali wansi w'ennyumba ya General Muhoozi oba basement nti n'omutwe gwe gutukula okukira eggi anti gwasaliddwako enviri n'ekirevu. Mu birala mulimu nti omukulu ono tasobola kuyimbula Eddie Mutwe mu kaseera kano anti akyali mu kuyiga lulimi Lunyankole era biraga nga bwe yakwatibwa ng'enseenene okutuuka mu mikono gya General Muhoozi n'ebigambo ebirala ebisoomooza. Kati oyinza okugamba nti embeera eno yewaliriza ssenkagale w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyita olukuŋŋaana olw'enjawulo okuvumirira ebikolwa bino n'okukwatira awamu nga bannayuganda okubirwanyisa. Olukuŋŋaana luno lubadde lulina kubawo ssaawa 8 ez'emisana wabula zigenza okuwera nga bakuumaddembe okuva mu bitongole eby'enjawulo beebulunguludde ekitebe kya NUP kyonna e Kavule obutaganya muntu yenna kuyingira. Naffe bannamawulire tusoose kweyisawo nga twekenneenya ebigenda mu maaso n'oluvannyuma ne tubaako bwe twewogoma ne bannaffe abalala. Bakira emmotoka z'ebyokwerinda ziyitingana ng'eno abantu bwe beesomba okutuuka ku kitebe kino wabula naffe ababadde bakwata ebifaananyi tubadde tusala amagezi ga kika kya waggulu okubaako bye tufuna n'okutuuka okulinnya ku bizimbe waggulu. Oluvannyuma waliwo ababadde bazze ku kitebe abatutuukiridde we tubadde nga bagezaako okuvumirira ebibaddewo. Wakati mu kwemulugunya ffe amaaso nga tubadde eri mbakuumaddembe era zibadde teziri busa ne basala ekkubo okwolekera gye tubadde wakati mu kuswakirwa okutagambika buli omu n'abuna emiwabo. Bano batusabye okwetegula ekifo era kye tukoze ne tweyongerayo ng'eno bwe batuwerekereza ebigambo nga bwe tutalina kuba mu kifo kino okuggyako nga twagala kubaleetera bizibu. Bano tubaviiridde ne tweyongerayo kyokka nga bwe twekaliriza ebigenda mu maaso ate kibagudde abakuumaddembe bano okuva mu mbeera naffe tetukitegedde ne batulumba mu bukambwe obw'ekitalo nti tebaagala yadde okulaba ku muntu yenna gwe bayita munnamawulire. Ateekerateekera ekibiina ki NUP Louis Lubongoya avumiridde ekikolwa kino n'ategeeza nti byakubatiisatiisa naye nga bossi bakuva ku mulamwa. Kino bagenze bakikola era bakikola okugezaako okutulaga nti temulina kye musobola kukola. Naye naffe tugamba bannayuganda nti guno omulimu kataala lyaffe ffenna nga bannayuganda nga bannansi tulina ovaayo ne twerwanako nga kubanga leero Eddie Mutwe enkya bajja kujja bakwate omulala olunakola bakwate omulala. Agamba nti General Muhoozi okutegeeza nga bali mu kuyigiriza Ssebuufu Olunyankole kikolwa kya kwawulayawula mu bantu okusinziira ku mawanga ekintu eky'obulabe. Agezaako okuleeta obukyayi ku bantu abamu kiba kya nnaku nnyo era kwe kulabula kwe tuwa eri oyo mukulu n'abantu abalala omusajja n'abantu abalala abatambula naye nti ki kye mugezaako okusiga mu bantu baffe, ki kye mugezaako okusiga mu ggwanga lino. Mu kaseera kano bannamateeka b'ekibiina baddukira dda mu kkooti okusaba Eddie Ssebuufu okuleetebwa mu kkooti oba okumanya waali awatuufu ekitannaba kukolebwa. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.